Mubaka omukyala okuva mu district y'Ekyegegwa Flavia Kabahenda aliko ttiimu y'ababaka bakulembedde ne boolekera ebitundu ebya Bukeddeya ssaako ne Manafwa okulaba engeri abakadde abasukka emyaka 8 bwe batambuzaamu obulamu. Bw'atyo ategeezezza nti abamu ku bavujjirizi ab'ensimbi ezigendereddwamu okuyambako abakadde bwe babijjamu enta naye gavumenti efubye nnyo okulaba nti ensimbi zino eno zituuka ku bakadde. Abakadde bebogeddemu nabo babategeezezza nti balina okusomozebwa kwa maanyi nga bangi ku bo abaana baabwe babasuulira abazzukulu awatali yadde buyambi. Enteekateeka ey'okugaba ensimbi naddala eri abakadde abakuzeeko ku myaka emanyiddwa nga Social Assistance Grant Empowerment okuva munda mu ggwanga erya Bungereza Sako ne Ireland nate yandifuna omukoosi eyatandika mu 2010 mu madisitulikiti agere mu 15 malambirira. Bino bitegezeddwa ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku bakozi n'ekikula ky'abantu mu Paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda Kabahenda Flavia Lwabuhoro omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekyegegwa. Okusinziira ku mubaka Kabahenda Flavia agamba nti newankubadde abavujjirizi abadde bagabira eggwanga lyattu Uganda ensimbi okugenda eri abakadde abawezezza emyaka 8 n'okweyongerayo ziyimiriziddwa wabula yo nga gavumenti ejjagenda mu maaso n'okuba nate nga ekwatirako abakadde bano. We are not shaken because they have left the government having the capacity to pay it all now, and therefore we in the other side need to tighten. Disitulikiti ey'e Bukeddeya ze zimu ku ezo ezibadde ziganyulwa mu nteekateeka eno eri abakadde abalina emyaka 8 era mu 2020 enteekateeka eno yayambako okulaba nga abakadde abakyala abali mu 2078 bafuna ensimbi zino nga n'abaami nabo bafuna ensimbi abaliyo mu 778 era nga bafuna emitwalo 2.5 okusobola okulaba nate nga bayita mu mbeera wabula olwa COVID-19 okubalukawo munda mu ggwanga wabadde waliwo akaseera nga tebazifuna. John Robert Okwi atemera mu Jobukulu 8 yabazizza gavumenti olw'enteekateeka eno ey'okubawa akasimbi ng'abakadde ng'agamba nti kano kabayambako okubanga bagulamu ebintu ebitali bimu. Dogate totamita obuanyu nuso loma kesietenyei anu etabon kede akironu iboro le poto semero mamera ile tasomero ai chani chanata ile ma boni borene le petengane ya papa. Esther Oraicha nga onatemera mu Jobukulu 8 agamba nti asanga okusomozebwa kutagambika olw'abaana bana bazzukulu be balina nga emitwalo 2.5 gyafuna agamba nti tegisobola kubanga gibalabirira ate nga baabwe bamulekwa. Toka kolengi kiloko ya reikerele obuberu myangoda obuatwana asala kangota edore aitukura patela kwa miasi danga iria de mami bora nyama dango goda be dai kabunu mbonu kera babu kwa nilikumna kaisha ndebonyo. Wabula abamu ku babaka ba Parliament bagamba nti ensimbi zino eziweebwa abakadde bandibadde bakendeezebwako ku myaka okuva ku 8 badde ku myaka 7 okusobola okulaba nate nga bafuna ku nsimbi zino nga tebannaba kuva bulamu bw'ensi eno. And the community feels this is too high, so they have requested Parliament to legislate such that the age is reduced to at least 60 years. So they have associated with the leadership of Manafa. We want to thank them for handling this problem. Wano omubaka Kabahenda Flavia wasinzidde n'alabula abavubuka n'abasaba okwekolerera baleme kulowooza nti gavumenti ejja kubawa ku nsimbi nga bakaddiye. Today, the young people we have, at least 40% are civil servants. They are sure of a pension at the end of the day. These older persons have nothing else. And then we were attacked by diseases, HIV, AIDS, which took away their younger people, their younger children. And then they remained the sole people in the houses to live with the orphaned children. Mu mbeera y'emu basabiddwa okuyiga okukekkereza okukozesaako akatono ke bafunye nga abakadde. We should take a lesson, and that is why from this stage and what we are seeing, for us we propose and encourage an intergenerational discussion where the older persons can share with us how they do it without even nods coming to them. Bya kitongole ky'amawulire Solti TV Omunnyo.